Eastern first. Eastern first. Eastern first. That is how we are going to demonstrate. You can see. That's how we are going to be demonstrating our pressure group in the different places that we shall be moving. Someone would ask, what is our vision as far as this pressure group is concerned? Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe nga bulijjo nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe gwe atanaba kubanga osubscribinga kwata kade aka notification abiri ng'ate tomissinga nsonga yonna. Omukulu amanyiddwa nga Bigirwa Moses, abangi gwe badde bamanyi nga General Moses Bigirwa gwe babadde era bakyamumanyi bwe batyo kubanga abamu era bwe batyo bwe bamumanyi. Webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kakati oluvannyuma lw'omukulu oyo okubeera nga yavudde mu kibiina ekya National Unity Platform officially ng'amawulire bwe nagakuwadde. Njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okuba nti yatandiseewo ekibiina ekikye kkiriza nkuwe abamu ku bantu abava ebusoga bye boogedde ku musajja amanyiddwa nga General Bigirwa Moses. Ono nno ng'abaddeko mu mivuyo mingi nnyo, alabikiddeko mu bintu bingi nnyo nga bw'olabye ekifaananyi ekyo ng'ali ku mpingo. Ebintu bingi nnyo bangi bagamba yali sente za Anita Amongo ze zimuviiriddeko ebizibu era nti mission egyaliko erabika ya mukyalo oyo amanyiddwa nga Anita Amongo. Kakati njagala kubanga nkuwa ebigambo ebivudde mu bannayuganda naddala abawangalira ebusoga oba abava ebusoga bye boogedde ku General Moses Bigirwa oluvannyuma lw'okubeera nti yeyawudde ku kibiina kya National Unity Platform officially n'aba nga aggulawo ekibiina ekikye ate kye nakuwadde emisana ag'olunaku olwaleero. Bw'obanga tonagamanya kkirira wansi awo muzimu ku vidiyo ze nasembeyo okuteekayo wano ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV obeere ng'obiwulira naye nga sinaba kubanga nkutwala eyo kansooke nkuwe bannayuganda kye boogera ku General Moses Bigirwa abadde omu ku bakunzi mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform kubanga yabadde deputy Saabakunzi owa Eastern Uganda abadde amyuka chairman Nyanzi mu bitundu by'ebusoga. Kati wuliriza bannansi naddala b'ebusoga kye boogedde then nzije tubeere nga tweyongerayo. Omusajja oyo Bigirwa jjo namulaba president lwe baamulemesa okugenda eyo. Ekyo ekintu alina okubanga naye yennyini yatipikamu nnyo. President lwe baamugaana okugenda ekamuli olwasooka. Bigirwa abantu baffe abaakwatibwa ateekeddwa okubanga y'omu ku baabawaayo katiimu kaabwe. Nze n'ebigambo byayogera kati bwe ntunuulira bino goloza ki nga mugasegase nga ne bino sinnabimanya nti binaatuukawo. Nze nga Bigirwa mulaba, nze nawuliriza gundi gye yakola ne mmanya nti ono talina ffe atwekweseemu. Ndowooza kati muzira waliza atusize ago ge makungula. Era Bigirwa agende kubanga era byonna be bampuuga waneeno oyo Bigirwa bwe baawaayo ssente ku mbaga ya kabaka w'ebusoga. Bigirwa yatuuza abavubuka n'abagamba mulaba ekibiina tekirimu ssente tubulwa n'ekyokulya ne Bobi Wine ye yeegula abantu abalina ssente ate n'abawa ssente alowooza bamwagala kumbe tebamwagala. Bwe baateekayo ssente mu Buganda era Bigirwa y'omu naye eyo ku YouTube gy'abeera azungira mbu ssente zonna bazimalira mu kuziwa bagagga kyokka ffe tubulwa n'ekyokulya. Ogwo gusajja gubi kyokka bannange baamwesiga era ng'omubbi bw'aba. Musajja nga yakulula ekimotoka ku ttuwa eyasooka. Bigirwa agenda gusiraaniggwemu muli bitengejja ku nnyanja muzunga buzunzi. Muli bitengejja ku nnyanja muzunga buzunzi temulina kye mutugamba mugende muzunge n'omusana. Okugwakwe kukoze ki kutuuse atuuse okubula okuva mu Parliament aye nga tayidi lwaki agwire ajja afaanana mpooga. Oyo Bigirwa ebusoga ezira gwe beeta Bigirwa kitegeere. Bigirwa Moses ezira muntu waife musoga gwe beeta Bigirwa nga ti muntu wa Museveni. Oli kubona balyeku Moses balyeku Musaada Munyarwanda aweere emirimu yeena Waidinda balyeku Moses Waidinda
aye bamuyuwa ekigo kye yali tiyeetegekeire ngaidi nti bwali munyarwanda neyekweka mu Busoga ati aviira Bugiri nti amazeeko akawulira kubali ekunaani kati n'ebigirwa atyo bw'ajja okubula ekitegeire kyalya Maureen aliwa ane yali aidi nti kyalya Maureen Abasoga tibaide amulonda kati Omusoga kankuka kasenti Omusoga alonda muntu ndino olwemba kuno lwa Kisogo olwako bati fesiyo nekweyimirira oyo bukyanga aba mu parliament nga Busoga agikoleire ki Bigirwa nga Busoga agikoleire ki kati niyekuba kwerumya musota mufu gwe beeta Namagoya oyo Bigirwa yempuuga weeyo Bigirwa ebintu bino bizze nga bijja biwulikika era Bigirwa gundi anirumbuye yamwogerako n'agamba bannange abakulu ekibiina kigenda e Busoga bw'omutaakyuse musajja oyo Asiimwe n'avaayo n'amwogerako owulidde abasajja abo basimba ensonga watera okubaawo omulamwa Bigirwa ebintu byonna byazaakola tewali atabimanyi naye Mukama mulungi yeeyerudde kati Pasika Muwanguzi bamuze mu kifo kye Pasika Muwanguzi bamuze mu kifo kye Bigirwa abatulabire kati yalowooza nti bw'anaatandikawo ekibiina eki kyagenda kuba w'amaanyi omanyi abasinga bonna bawalampidde ku Kyagulanyi ne balowooza mbu banaatandikawo ebibiina ebirala bagenda kuba b'amaanyi kuba bajja kuba bamanyi nkukakasa abo abantu 3 bagenze nabo tebalina kye bayinza kukyusa ku bulamu bwaffe kati yali ayagala alekeyo okukola ekibiina kimusakirire nga bwe kimuwa bw'alya olwo nalwo lubbi lumbuye yasooka oddukuba ne tusirika ne tutunula naye twagenda okulwekkaanya nga lubbi luzibu agende mu kyampuuga okusinga okukola ekikye tuweze ebibiina by'ababbi mu Uganda bakole ekibiina kimu tumanye nti ekyo kyo kyababbi nga oba toli mubbi tokiyingira okusinga okutulira munda ng'omusege abatulabire wano mubadde mulaba nga asiiba abeera ne saava nze bannange abanooponna bakola ki bo balowooza mbu bwe banaatandikawo ebibiina buli wakati buli wamu bajja kutandikawo balowooza banaatandikawo ebibiina ebirala Kyagulanyi nga bamwagala bamuvaako nga bamuvaako kuba abo abasajja balina sente ate balowooza nti Kyagulanyi afuna sente empitirivu nnyo okuva mu diaspora ey'ebweru luddawa babikole buli mbwana olunaku lwayo katulabe oyinza n'okulaba kati nga kasaava ke kamutaddemu ssente ne kamugamba kati gwegenda okole Busoga abasiru ne batamanya nti omukisa gw'omuntu guba gwa mukisa ate omukisa teguzibirwa kkubo kabagaane tewali ajja kuweza abantu nga ba pulezidenti waffe sinasaava abo bampuuga Baseggone n'Amongo ne Museveni be bakirimu mpuuga Baseggone Bamongo bonna be balimu ekyo ekintu ekyoga nti kadigenda okutulemu Busoga kubanga bakimanyi bulungi Busoga y'amaanyi eri Kyagulanyi mutima gwa Kyagulanyi kyovudde olya nga bakugamba nti ye atandiseewo newaabwe Busoga batandiseewo ekibiina eky'Abasoga kati ye obwongo bubagamba nti banatandikawo ekibiina ekyabwe nga batandika okugamba Abaganda ati babaagala mubaveeko mugoberere Musoga munnamwe ayima mbawonye balinga essubi ediva ku nnyumba nze kankubuulire abo Amongo be bakirimu Kasaava kagamba mugenda kulaba ekiddako ebibiina 7 bigenda kululawo ebyaliwo byakolawo ki Kyagulanyi yagenda okujjanga ebibiina tebiriwo byaliwo 2 mu mmeka simanyi nawulira 2 mu mmeka tebyaliwo byali 2 mu byali mu mmeka tebyaliwo nze nawano naye kati Bigirwa agenda kutwalawo abantu Bigirwa agenda kutwalawo abantu ddala wawa amanyi okuleka wali mu state house wa Museveni we basiiba bajja ensimbi ate nga ne wa Museveni mu state house tebatuuka wabula balina ababatuukira yababagirayo ensimbi kati mbu naye akoze ekibiina kutuleka Abasoga ddala ng'agenda kubatwalawo kwagala kwonoona ate jjukira okusooka baali bayogera dda nti yali agenda ewa Amongo ye oba byali biki waliwo awo we baakakwata
nikagende wa Mongo ekiro emmotoka ya Mongo ne bagira emmotoka yaako ne bagira wa Mongo ku gate ne boogera ne kavayo ne kabyegana abantu era ne boogera jukira information eba etambula naye munnange omuntu nga balowooza nti baba muwaayira naye muna ebyagenda okuvayo byonna gwolooza batuukira okuwummuza ku kitebe gyali mirembe owulidde omuntu omu nayonoonera abalala kati yenga yali musumba bambi eyali asomesa abantu eyali akumaakuma abantu naye bamuyimiriza lwa buntu nga buno kati kaali kamaze okumanyika kati kalowooza bakanatandikawo ekibiina mukagenda kati kwesimbawo oba ku bubaka bwa paalamenti olaba abedi yalemwa naye ateko oba ekitegeera kalowooza nti kati kalina erinnya bwe kaneesimbawo niwe kanaakeesimbwa mu kibiina kyako kajja kuyitamu kale kato kalinde tulabe abo bonna bali ku sayidi ya Mpuuga abamu balowooza nti nno oba katugende wa Mpuuga w'amaanyi ludda wanga newaabwe Masaka yennyini abantu bagula edda wa ssente kati n'ebijjirwa naye akutudde kagamba busoga wuwe mukama omukisa gw'omuntu teguzibirwa kkubo kabagale kabagaane nze mbabuulira amazima kale dda kati anti akoze ekibiina kati katulabe byabadde ayogera n'addamu byogera katulabe nti nabena nga bantu bazibu gwoddira embeera embi gy'olimu mbw'ogikoleramu ekibiina byebiki era munnaye ne bannange bamanyidde abantu ba Uganda bamanyidde bannayuganda bannange batumanyidde embizi ezo zizanyidde ku bwongo bwa bannayuganda naye mukama abalaba naye tumanyi kye twetaaga